Mohamed Kachiika olwaleero njagala okubalaga era cash flow engeri gy'asobola okukolerwamu mu kusimba emiti. Emiti egya musizi, egya pine n'okusingira ddala kalitunsi. Kati ekitundu kino nakibalagako okwemabega 2023 najja n'abakozi bange kuno ne tusanyuka ne tudigida ne tujjawo emmere yaliwo ne tujjawo waliwo ebitooke ne tujjawo n'emmwanyi. Ekyabinnemesa olwo nakola loss mu project eno nasimba ebitooke n'emmwanyi naye nga biri okuva wembeera biri kilometers 8 okuva from my country home. Ate abakozi nabateekangayo nga bali season nga mbajjawo ne mbatwala awalala ne babba amatooke ne batuuka n'okunkubira essimu nti owayegowa pooda gyangu okimenye n'amatooke gange ng'ate bakubira nze kati ne bintama. Emmwanyi lwe nabasindika, you know what broke the camel's back, lwe nabasindika okujja okunogayo emmwanyi nga nazireseeko nnyingi nnyo ne baŋŋamba nti baatuuseewo nga ddala ababbi baakamala okuvayo ne balekamu n'ebifuluusi. Konze Mohamed Kachiika wanyuwaawo, konze emmwanyi n'ebitooke kambiggyemu. 2023 mu March wano nali maze okujjawo emmwanyi n'ebitooke ne ŋŋamba kansimbewo omuti gwange ndabeera bwe banambonyaabonya. Kubanga wano nagulawo 2009, I think it was May, nenterezaawo nensimbamu kasooli ne pine. Era 2009 nga gwako ba ale 2010 na parkingako emmotoka yange awo nengiparkingawo same place where I have parked today. You know, you can never beat somebody with a proper financial and investment track record. But I think 2010 nali nsimbyewo wano emiti. Ebiseera ebyo yali pine nga mulimu n'emisizi gino. Nennyimiriraawo era wennyimiridde olwaleero. Naye March 2023 nabalaga nga nsimbawo emiti gino egya kalitunsi. Mwe nasimbira n'ebijanjaalo. Luli 2009 August, September, nali nsimbamu pine nensimbiramu ne kasooli. Babuulidde emirundi mingi nnyo wano Lutengo Naggalama mu Nakifuma Town Council nti wano ku acres nga 7 na harvestingawo 33 tons of maize. Kasooli oyo yabala kuba omwaka ogw'enkuba yatonnya nnyo ate nali nsimbawo omulundi ogusooka ng'ekifo kyali virgin ne kimbalira kasooli. Nasimbawo kasooli baali bamuyita Pana 67 namujja musajja awaza. Kasooli nambalira wano mukwano gwange Haji Nsubuga wa Family Loaf ye yamuntundira mu World Food Program. Kati mbalaga omuntu alina financial track record nti ddala ebintu bino bw'obitambuliza mu mitendera bikolera. March 2023 nabalaga nga nsimbawo emiti gino egya kalitunsi. Kati tuli mu mid March nkomyewo okulambula ngisalira ogwa Piraato kubanga tugenda kusalira emiti gino egya kalitunsi. Bannange ngibabuulidde nti omuti gwa kalitunsi ng'olina ettaka eriwerako gukola ssente bw'oba olina proper strategic thinking. Nabagamba nti abalimisa bano batugamba nti mu eka emu tusimbemu emiti 445. Ne mbagamba Mohamed Kachiika nze sisimbamu 445, nze nsimbamu 785 depending ku ttaka obulungi bwalyo, with the intention nti emiti gino ngenda girabirira. Kati engeri eyo strategy gy'okozesaamu ettaka lyo yedetermine nga kiki onoolifunamu. Kati olwaleero gyasimbibwa March 2023, 2024 nembalagako nga giwezezza omwaka gumu nga ngitambulamu. Kati tuli mu mid March 2025. Gino nzizeemu lwaleero gisalira gwa Piraato era ngenda kusalira kubanga nze nsimbamu emiti nga 8 intentional nti oluvannyuma lw'emyaka 2 nja kujja nsaliremu obuti bwonna obutono oba omuti ogutaatereera nga nsalamu small ne medium pole okuva ku 3.5 paka 5.5 ogwakyama bukyami naye nga munene ka 7.5. Awo nendooka nsaliramu emiti nga 200 oba 205. Nendooka ndekamu emiti ate era ku myaka 2 n'ekitundu era nja kudda
era nyongera okusaliramu ogusembayo olwo ndeka agati gange gaggaayi gano galooke gakule naye nga gali straight ate nga mawanvu. Ekyo kyekindeetera okuba nga omuti gwange okuweza emyaka 4 nga nsala poles. Bannange eyo ye direction abantu mwe tulina okukolera, ye direction abantu gye tulina okufolowinga. Kati laba omusajja ono bw'abalaga cash flow ng'amujja ku ttaka. Finally kambabuulire even ekintu ekikusike nti ettaka lino bwe tulikozesa bwe tutyo tuba tulikuuma. Kati nze bwe ntunula eri nengera town nakifuma ekula oba njagadde oba saagadde at any one point eno ejja kufuuka residential area. Naye kisaanye ekiseera ekijjeeyo mu maaso myaka 10 kikusange nga gw'olina ettaka oba myaka 2 nga gw'olina ettaka, but in the meantime tewalituuza butuuza, walinga olikyuluuzaamu. That's my message today. Okubalaga nti osobola okufuna cash flow ng'omujja mu ttaka ng'osimbako emiti. Bwe ntuuka ne mbalaga ente nga mugamba musajja wante, bwe ntuuka ne mbalaga kasooli nga mugamba musajja. Kati olwaleero mbalaze emiti ate kino nkikola successively. Kati egy'emmanga giri gyavuddeyo gino yessaawa yaagyo ate nsira emmanga eri nja kuddamu okudda wano ng'oluvannyuma lw'emyaka 2 nga giwezezza emyaka 4 nga ntemamu bulodo.